Ekyomuwendo gw'abakazi abafa olwa kkansa ow'omumwa gwa nnabaana okweyongera kye kiwaliriza abaminisitule y'ebyobulamu okutandika okugemesa abawala abato era ng'abasukka mu 488 mu ggwanga be bajja okugemwa. And we are targeting 10-year-old girls because we want to ensure that the girls have not engaged in sex to be exposed to the human papilloma virus infection. Because once you are infected, then the vaccine is not helpful to you. Kansa wa nnabaana asinga kuleetebwa kwegadanga era ng'obuwuka obuyitibwa human papilloma virus oba HPV bwe bumuleeta. Over years, the cells around the cervix are changed, and then they eventually start growing rapidly. That means they have become cancer cells. Mubamu kansa ono agenda yekka songa mu balala akula tomanyi. About 80 to 90% of the patients come in with late stage cervical cancer. Ab'emulago bagamba nti buli lunaku bafuna abalwadde ba kansa ono nga 2. Bangi ku bano bafa, abalala tebatawalana kujja mu malwaliro ate nga n'ekyuma ekiyambako mu bujjanjabi mu ggwanga kiri kimu kyokka. Ebimu ku bitaanula kansa wa nnabaana kwe kuba n'abaagalana abangi ate nga tokozesa kondomu. Okutandika okwegadanga ng'okyali muto, bw'oba ne siriimu kansa ono akutawaanya nnyo so nga n'okwegatta n'omusajja eyeegatta n'omukazi alina kansa ono nakyo kibi. Florence Nalimba, NTV Akawungezi.